Akatambi ka Kadama eyasse ku Kadama munne n'amukuba mpaka lwamutta. Kansuubire nti nno mwenna abalala akatambi ako mwakalabye. Ekyenjawulo ekiriwo nti bano bonna babadde bava mu ggwanga limu erya Kenya. W'omu bwe yagudde ku munne n'amukuba n'amutta ng'entabo eva ku ki? Entabo eva ku musajja. Bano amawulire gagamba nti baali bayingira ensonga z'okulya ebisiyaga mu ggwanga lino erya Saudi Arabia era nga basiyazi wabula nga bayinamu n'omuze ogw'okwagala abasajja nga basiyaga bakyala bannaabwe naye ate nga beebaka era n'abasajja ng'ebintu bino we mubimanyi ebyokuba mu bintu by'ebisiyazi oli asobola okusalawo n'agamba nze ndi bisexual njagala bonna omusajja n'omukazi bonna imbagala ne bano abawala bye baali bakola wabula nga ate tukimanye nti ne bannayuganda bangi nnyo mu ggwanga lino erya Saudi Arabia abayingira ensonga z'ebisiyaga naye era twabalabulako ku nsonga z'ebisiyaga ene Bulaya ne tubagamba ebisiyaga ebyo bittira bisa ate nga bittira ddala mulabye baganda baffe bangi nnyo nga bannaabwe be balya nabo ebisiyaga babaseeko ne babatta kansuubire nti nno muyina kye muyigamu wabula incident eno we yaguddewo akatambi ako ndowooza mwakalabye abaana bano ng'omu ali ku munne amukutte amukuba omutwe ku kigugumu wansi ku ttaka mu koolansi mpaka we yazikidde omuwarabu eyabadde ayitawo yabadde mu mmotoka ye yalabye bano abaana nga balwana n'avaayo agenda okutuuka kwoyo gwe babadde bakuba nga mukalu wajjo bamwasizza omutwe ng'ate oli amukubye agezaako okuvaawo jjukira bulijjo tubadde nga tugamba abawarabu be batta abantu abaddugavu wabula tukitegedde leero nti n'abaddugavu basobola okutta baddugavu bannaabwe olw'ensonga zino wammanga ebintu by'okutoloka mayumba ne mutandika okwesuza ne muyingirira emize emikyamu ono bisiyaga ono bubbi ono bufere ono buni ebintu ebyo bitera okuzaala obuzibu akatambi ako tetugenda kubanga tukasaawo wabula tugenda kusaawo okokoko ku maloboozi amatono tubaterewokko n'akatambi nga bali mu kujaguza okuyingira ebisiyaga ebintu ebyo nga babikolera mu ggwanga erya Saudi Arabia ejjedda gye babadde babeera mu kiyumba kyabwe nga bakozewo kapate ak'okunyumirwa n'okuyingira ebisiyaga era nga babadde bakola omulimu munene nnyo okurikuluutinga bawala bannaabwe babayingize mu nsonga z'ebisiyaga wabula ekyavudde mu bisiyaga kye kino famire y'omuwala eyattiddwa bali mu maziga ag'enjawulo ennyo wabula ng'ate ne social media yonna at large bonna bali mu kuvumirira ekikolwa kino ekyokutta munno wano tubasaba nga ffe abannayuganda muyiga okwagala bannayuganda bannammwe wonna w'omusanze munnayuganda munno mwagale kuba abanga muganda ukatupeneko mu butambi ate era tukomewo naye nga byebyo bannange mwegende abawangalire Saudi Arabia nga si malungi balwanagana enkya n'eggulu abasajja era nga ababannakenya bobolaba ku screen yaawo abawala abo babiri balwanye ku lunaku lwa Saturday nga balwanira musajja era okukakana ng'omu akubye munne n'amutta munnange ono ali mu kiteeteeyi amanya ge ye Sawumu ate ng'oli ayambadde enkofiira eyafudde ye Moreni naye nga ku social media zabadde akozesa moha munnange abawala abo babadde bawangalira mu kibuga Saudi Arabia era nga baali bayingira ekibiina kya Rainbow bagiyita esimanya LGB bikoze bitya zino eza antikaimane ankomuna naye nga babadde tebakoma kweyagala nga abawala n'abawala wabula babadde baagalako ne ku basajja era nga kigambibwa nti Sawumu ono abadde alina omuntu we gwayagala omusajja ate kyokka nga ate omusajja oyo ayagala ne kwani ne kuono Moreni Sawumu olwakitegeera yagenda n'awooninga Moreni namuganviira ku musajja bulabula byonna nga bw'obimanyi Moreni n'atawulira kati ku lunaku olwa Saturday Moreni ne beesisinkana ne Sawumu mu kizimu mu ruumu emu ne bwe baasisinkana ne batandikira okuyomba Sawumu n'atandika okukuba Moreni yamukuba nga amujja mu nnyumba okuva mu nnyumba n'amuwalula mpaka ku luguudo wansi ku luguudo kubanga babadde mu flat n'amukkiriza wansi then n'amutuusa ku luguudo bwe yamutuusa ku luguudo mu kkubo emmotoka we ziyita bwe yamutuusa ku luguudo n'amukuba n'amukwata enviiri n'atandika okukuba omutwe ku kolansi okukakananga abantu abaali bayita ku luguudo abawalabu babataasizza naye nga Sawumu yagenda okuva ku Moreni ng'olredi amaze omukuba akujjukira omutwe agukubye ku kolansi ng'omusaayi olredi gumugenze mu bwongo ambulensi yajja
abantu abaaliwo abaali bayita ku kkubo okwo baakuŋŋaana ne bakubira poliisi ambulance n'ejja n'emutwala mu ddwaliro naye nga bagenda omutuusa mu ddwaliro nga tebakyalina kye bazza ng'olwedde omusayi gw'agenze dda ku bwongo ate mukimanye nti omuntu omusayi bwe gumugenda ku bwongo okuwona kwe kuba kutono munange era yatuuse mu ddwaliro teyamazeeyo bbanga ddene ne balangirira nti yafudde naye nga munnange byebyo ekyo byebyo ebiri mu simanya LGB bikoze bitya Rainbow abaana tebateredde sitaani takyatuma kati yeesitukira bwesitukizi byebyo yes buli weekend ne makeup ya mwimya obutambi obwo ndowooza bonna bonna obuwuliriza bulungi tetugenda kukomera okwo wabula obadde okimanyi nti nno Kadama Godfather gwe yafera miliyoni 8 tumuzudde obwedda abantu abasinga beebuuza muntu oyo asobola okubeera ne miliyoni 8 ate nga Kadama well ansa yammwe tugenda kugibaddamu olunaku olwaleero bwe tugenda oteekawo obutambi bunene obw'omukyala agambibwa okuba nti nno Godfather yamufera miliyoni 8 ng'amusuubizza okumugulira poloti okumuzimbirako amaka teekako n'okumuwasa afuuke mukyala we ow'empeta wabula omukyala ono ku kyenjawulo ekyabaddewo yeegaanye okuba nti y'omu ku baabadde mu lukwe olusibisa Godfather era n'agamba nti tannaba kumusibisa wabula ye amawulire mutuuseko nti nno Godfather akwatiddwa atwaliddwa mu kkomera n'agamba kyamuwaddeko oluwenda naye ye yabadde tanaba kubanga awaayo complain jjulukira tosobola kuloopa muntu n'omusibisa nga toli mu ggwanga lyerimu naye Godfather ali Uganda oli ali mu nsi zaabweru yonna gy'ali oba ali Sweden oba mu America oba wa tasobola kukola musango ne gubeera nga gukwata omuntu ono unless ng'ayina lawyer asobola okuddusa process ezo zonna ne batuuka okuba nga baggalira omuntu ono wabula ate we byatuuse ku Godfather yagambye nti yabadde abanja omukyalo ono miliyoni 16 kati wano ffenna twebuuza kwabo bonna ababiri ani alimba munne nze nga bwe mmanyi nze nga Shila Adita nga bwe mmanyi ebintu bya social media nkimanyi nti Godfather alimba era nga nkimanyi nti ssente zino alabika okuba nga yazifeze omukyalo ono wano we mbakaabira nga mbasaba omulanga nga mmwe baganda bafe abakola e Bulaaya mulekerawo okwesiga abasajja mu obakwasa ssente zammwe bino bye babeera ku mikutu gya intaneti mbagulira ttaka simanya mbakola bizinesi simanya abantu abo bafere ebintu ebyo temubiyingira abo babbye ssente z'abantu n'abantu abantu abatagenda kuvaayo kubeera nga babalumiriza nti bababba nga bayinza okuba nga tebayita busobozi buvaayo okwekubira mulanga teekako n'okutya baabo batambulira nnyo ba Godfather batambulira nnyo mu position ya gavumenti buli ddakiika bwe bakola ekintu ekya mu gavumenti nkolera Museveni nze nkuba straight simanye simu njikuba straight paka mu State House era nja kukola bino era nja kukola biri nja kukola bino nja kukola biri abantu munnange ne batya ne batasobola kwekubira mulanga naye katugendeko mu butambi bw'omukyalo ono eyabadde alowooza nti nno agenda kuba mukyala wa Godfather ng'akomyewo mu ggwanga ate era tukomewo asiiza musibisizza naye nalabye ku mitimbagano olwajjo nga bisatulatinga nti no baamukuute but it is not me so please I'm not the one. Okay. You also So I contacted Godfather alina enamba gy'akozesa ku social media. So neemubuulira ebizibu byange and during that time I was also ready to travel to come to Uganda. So last year November I came to Uganda. I met him face to face. Nampitira mu mataka n'atunda.
Nenge kyali kitutute e Uganda nali ne mukwano gwange omu Jamaica nga yeetaaga buyambi in spiritual way. Kati ne mukwasa mukwano gwange namusabira like the way spiritual people pray for other people who are in need. Nenga at the end of the day it didn't work out. We ended up coming back with the same problem. So nangambe by'ettaka atunda mataka biki ebyo. So I'd gained confidence in him because we spent three weeks with him and he was always with us. Kati nembeera neyo confidence nengamba waba atunda mataka ate n'ekipande nakirabye mu ofiisi ye nti n'atunda mataka, then that's true. And he convinced me even when I came back to UK. He repeated the same thing. Tutunda mataka. Kati believing engeri gye nalaba n'ekipande ate abeera ku social media atunda mataka biki ebyo nga yeerangirira. So nembeera nayo trust nengamba kale kamuguleko ettaka. Yes. Kati nampeereza contacts ze, how to make payments, nandaga n'ettaka nga liri e Karagi yali on the land on itself n'agamba we wano wenjagala okuguza. Nankolera n'ekipande ti kino kye kipande kyegenda okuteekawo ng'oguze. Ogenda okumanya nti ebintu ebya spiritualist tebyakolanga omaze already okugula ettaka. Nga amaze okugula ettaka buli kimu kiweedde n'endagaano ng'agimpeereza ku gundi ng'agiweereza looya nga naye ampadde kopi ku WhatsApp. Kati this year n'engula ticket. Kati oyo looya wamufuna otya? Lawyer ye naye wamutegerera otya? Wamutegerera ku Godfather? Oyo lawyer namutegerera ku mukwano gwange twakula naye embaale eyo gye banzaalira twakula naye. So yana n'agamba kale ngenda kuddiza sente zo. Oba oyagala sente zo genda onoonye third party nkuddize sente zo zonna. Sigenda kuwenda. Nabulayo musasudde. Yenna tewali kibangibwa ku poloti. Yenna ku poloti wali kibangibwako. Yonna misasudde byonna. Ab'ebitooke mbasasudde. Abaguli bonna mbasasudde. Kati ekyebuuzibwa mwanguyirize mufune third party nzije tukkaanye mbaddiza akasente kammwe oba si kyo bwe mbeera nga mwagala poloti mulina okunsasula balansi gwe mmanja ku poloti eyo yenna gwe nsasudde okuviira ddala luli n'onsasula ne pawundi zange 2,000 ze nakusasula manya ze nakole. Kati eyo ndoza kakati mutegedde gundi Goreti kyagezaako kugamba nti bwe baakaayana ndoza n'amugamba nti njabadiza sente zammwe si bwe kiri after that argument. Kakati kati kiki kye weemulugunya mu kyo kubanga nze neemulugunya ampa endagaano yange anjagaza ki nasasula poloti yange sente zonna zaagwayo receipts nzirina akozesa numbers kati yali yeewaana wetwali Karagi ku gundi nti no ye akozesa amannya amalala okumuweereza sente ne bwe n'agenda ku poliisi akolagana nabo alina abanene mu gavumenti bakolagana nabo. Yes, alina abanene n'agamba ni bwe n'agenda mu kooti tebagenda musiba is a spiritualist teri agenda amukwatako. Nankolemera n'agamba era nkukolomedde era nyinza okukola ekintu ky'otagenda okwerabira ng'ozeeyo UK ogwe n'eddala otambule bwereere gwe. Nange neemuddamu ku bintu byange ku sente zange ddala ensonyi yali tazirina n'addamu nti ye ze sizaanya ndi spiritualist. Nantiisatiisa era okuvaawo ng'endagaano yange tagimpadde. Tagimpadde. Nampeereza ne audio zingamba nubona agenda ku social media
nubona agenda ku police nubona agenda oti sigenda kuwandagano yo ate tewali kye bagenda kumukola Godfather bw'ogenda ku police okuwaaba oba olabisera akola anagamba neero gwe neero yanyinza obbasira ne mbateeka naye eyo mugundi mu kkomera omunaaba mundeetako ekyekyo bwatyo bwe yatugamba. Anti kakati abanene bamanyi nga Franka Gashumba naye yali atunkana misango naye bamuteekako mu kkomera. Nobody is above the law. Tewaba omuntu akubuzaabuza nti there is anybody who is above the law. Tewali muntu alina right kukozesa gundi scare tactics okudeterringa to try and pursue your justice. Yes, police system eri corrupt ekyo tukimanyi naye woobanga togezezzaako kugendayo. Ate ng'otutte ekigambo ky'omuntu ogamba nti yakunyigiriza nakyo tekibeera kibulamu naye kakati gwe kakati kyetuba twagala okutegeera kati ettaka lyo yalikuwa do you have access to the land? Yangamba kasita ngendayo yagamba baawo abali baneighbors abali ku ttaka kasita ninnyawo n'ekigere kyange bwe nti bayite poliisi kati neighbor nankubira essimu n'angamba great Godfather atugambye kasita onajja wano ogwokubiri nti ojja kulambula ettaka tukuyitire poliisi bakukwate bakusibe. Kati ekyo kyakutiisa kubanga as far as ekyo nakyo kyantiisa because the neighbor who told me this I trust him Brian ye yali yeewaddeyo okunkuumira ettaka lyange until I start doing anything on land I start building. Naye kati Brian oyangamba nti tojja Godfather abadde wano ng'agamba oyo omukyala yagamba ne chairman bankwate bansibe ku ttaka eryange chairman w'ekitundu chairman yennyini w'okukitundu yakusayiningira naye oba yasayininga ali ku ndagaano yamugamba kasita nnyawo bankwate bansibe. Ati kati bonna kati be bamu kubanga kakati woba ogamba nti chairman eyasayininga ettaka libeere liryo ne Godfather ate nga y'omu agamba be bateesa ne Godfather bakwate so that means bonna bakolagana ate mu speech nakizuula because ne nannyini w'ettaka Alison they are three of them chairman Alison ne Godfather bakolagana kati oba sente baazirya and they try to lie to me that nettaka eryo kankubuulire si lya gundi bino ebyekyapa lya how do you call this land without a chapa erya Kabaka eryendagaano si bino kuliko chapa biki erya liize ery'ekibanja Okay, kati munjogerayo kirabise nti abantu basatu chairman n'akuguza oyo ani Charles gogambye nannyini w'ettaka Alison Aijuka kakati Alison Godfather ne chairman you believe nti no be bali mu lukwe okufutya ate bali bambuzaabuza kati Godfather we nasasula essente z'ettaka ne ziggwayo waliwo sente ze yakwata n'agamba because he has been supervising on my project at Gayaza n'akwatayo millions nnya n'agamba kati nze neesasudde zino zange kati kwate millions endala ennya ozwe nannyini w'ettaka n'engamba how come kansuubire nti obutambi obwo bukutuuseeko bulungi oyinza okuba nti wabadde wabulabye dda naye era nga w'omanyi nze Sheila Adita obutambi bwonna bwe ndaba nga bwa makulu imbuleeta waneeno ne tubukolako analysis nze nammwe ne tufunamu ekyokuyiga ne tutangaazaamu ne tufuna missing information woba oliawo ebadde teri mu katambi oba woba oliawo ng'ebadde eri hidden somewhere woba ng'oliawo ng'omuntu yagizibidde buzibizi so tufe tujja ne tukola analysis ku butambi obwo ne tumanya ki ekyabadde
kituufu nga kiri mu katambi ako. Kansuubire nti nammwe engeri gye muwuliddemu ne gye mulabyemu obutambi obwo teekako n'omusango gwa godfather ogubadde gutambula ogugenda mu maaso ate nga kukyaliwo right now kubanga tegunnaba kubanga gusazibwamu okusinziira ku mwami eyaguddewo omusango gumaluka kandi tannaba kubanga aggalawo omusango wabula nga ye godfather ali ku bail. Okubeera ku bail kitegeeza ki? Kwokera ku makya n'oteesa ne poliisi teekako n'omuntu akuguddeko omusango bakukkirize owoze omusango ng'ova bweru. Eyo nno ye bail, wabula tekitegeeza nti omusango guba kukuvuddeko. Omusango okuvaako kwekera ku makya omuntu eyaloopye omusango ne suspect nga batudde ne bakkiriziganya ne balaganya nti nno omusango kangujjeyo inkusonyiye oba suspect n'akeera ku makya n'akompletinga omusango gwe ng'ayise mu kuteesa oba mu kuwa enkasi. Omusango gwo ne guba nga gujjirwawo ne gujjirwayo ku poliisi era poliisi nebeera nga egusazaamu file ezo zonna ne zibeera nga ziri closed. Omusango guba guwedde, naye bwe guba nga teguli closed omusango ogwo guba gukyagenda maaso era nga tujja kuba nga tufuna updates entuufu okuva ewa mwami Umar Kakande tujja kuba nga tuzibatuusaako bulungi nnyo. Tuddayoko katambi ke twayogeddeko ak'omukyalo oyo era nze nsuubira nti nno bino ebigenda mu maaso tebikomye katambi k'oyo mukyala kokka wabula nsuubira waliyo n'abalala bangi nnyo wano wenjagala musengejje ani gwe weesiga. Ebya birungi Samantha mwabiraba bwe yamala okulya ente z'abendi ne zimala omufaako n'agenda mu loosi ebyaddirira mu birabye. Katulabe ku nsonga za muganda waffe Queen Warrior bwe tumanyi obulungi kampani yamukozesa ne bafera abantu millions ne millions za sente munnanga ebintu we byagana kampani n'edduka ye Queen Warrior ne bamukwata n'abeera nga agenda mu kkomera eruzira. Ebintu ebyo muyina okubyewala ennyo, temwesiga nnyo bantu bemusanze ku internet. Kambuuze bw'oba tosobola kwesiga maama wa kuzaala, tosobola kwesiga taata wo, baganda bo, bw'oyina the people that you do share with the same DNA okeera otya ne weesiga omuntu just gwolabye obulabi ku social media n'ogamba onakola bino no getting interested n'oyoola sente n'omuwa omuntu oyo waakubba oba ogendako n'ennyaanyi. Ekibuuzo nkirekedde gwe yenze Shila adita commenting nga tumanye eki kyotegedde mu butambi buno nkubirako ku Instagram embagala.